Abooluganda abako n'emikwano bakungaanidde mu maka g'abadde omumyuka w'omwogezi wa gavumenti Kano Shaban Bantariza mu disitulikiti y'Emitooma mu bugwanjuba bw'eggwanga okumuwerekerako. Bantariza yafa mu kiro ekyakeesa olwokubiri lwa wiiki eno mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Yatwalibwa Emitooma ab'akakiiko abavunaanyizibwa okulwanyisa COVID-19 akamanyiddwa nga COVID-19 Task Force okuziikibwa. Olw'embeera eriwo kati olw'ekirwadde kya COVID-19 okuziika kuno kwetabiddwako abantu batono ddala omubadde ab'enganda ze, abakungu okuva mu gavumenti, ekibiina kya NRM nga kw'otadde n'amagye. Kano Shaban Bantariza yaddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago oluvannyuma lw'embeera y'obulamu bwe okuserembererwa olw'ekirwadde kya pressure, wabula oluvannyuma kyazuuliddwa nti yafudde ekirwadde kya COVID-19. Maria Diana Namiro, Ramla Katumba, STV Select ey'enjawulo.